poliisi nsaba enoonye ku Shalom ono abuulire obujulizi bw'alina nti omwana yali abuuza ofotya omwana yali mbu yeetegekera okufa. Twagala atuwa obujulizi ku suicide notices bulijjo tunoonya abazimanyi kubanga ffe tebabutuwanga. Yagambye nti omwana waffe teyeetugisa ssuuka. Ffe gye twalaba, nze gye nalaba nga mu postmortem, kubanga nabagamba nti essuuka twagituukako gye bagamba yatuga omwana nga teyeefunyizza. Ekintu ekituze omwana kijja kitya okuba nga tekyefunyizza? Shalom yatuwadde obujulizi ng'agamba nti omwana yeetugisa neeti. Kitegeeza mu nsonga zino amanyi bulungi omwana bwe yeetuga naye atuyambeko. Njagala tugende mpola abali ku Trulida 123 neza IUG bongera okubanga bategeera. Kojja nange mu bigambo byonzijjukira bulungi watutegeeza ng'omwana bwe babagamba nti yeetugisa ssuuka. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Shalom poliisi egenda mukwata mu musango gw'omwana eyeetugira ku Seta High amanyikiddwa nga Elishama. Lwaki Shalom ye bagenda mukwata? Kubanga yavuddeyo n'ayogera mu katambi ku upload gy'asembyeyo okubeera ng'akola n'agamba mbu ye bwe yagenzeyo ku visitation day waliwo information gye yafunye era eyo information n'agituwa ng'agamba mbu ddala kituufu omwana Elishama yeetuga n'era nga yeetugisa neeti. Okusinziira ku kojjawo ono omwana agamba bo bwe baatuukayo babategeeza nti omwana yeetuga era yeetugisa ssuuka. Ezo statement zibeera bbiri zonna nga za njawulo. Shalom agamba okusinziira ku information gye yafunye bw'omwana bamugamba yeetugisa neeti. Kojjawo omwana agamba okusinziira ku information gye babawanga bagenza okukima omulambo ne ku ddwaliro babagamba nti omwana yeetugisa ssuuka. That means Shalom abeera afuuse witness mu musango guno olwa information gye yayogedde. Ekyo kituyigiriza ki? Mulekerawo tokomoka omugambo naddala ku nsonga eziri sensitive. Kasuku ne Frank Ntambi bo bakivuddemu dda balinga nga bamuwaddeeyo Shalom asobole okubeerako nekyayogera. Kubanga poliisi weemukwata amazima gali nti abeera alina okuwa obujulizi ku bigambo bye yayogera kubanga obutambi gye buli. Kati buli omu yenna yenna yali agambye munira mwetaaga bwenkanya eri Seta High omwana oyo yeetugirayo. Temulina kuwakanya nsonga ya kojja kuvaayo gamba mbu poliisi ekwate Shalom emubuulirizeko kubanga abeera afuuse mujulizi. Kojja kimuwaliriza n'okwogera statement endala ng'agezaako okubeera ng'awa obujulizi obukuntana n'obusofa obuliwo. Mukimanyi bulungi nnyo nti bukyanga mwana ono yeetuga Seta High tevangayo kuwa official statement ne poliisi tevangayo kuwa official statement. Nange stories ennyini zenkola ziri reported okuva mu ezo source already eziriwo n'obujulizi bwe tuli mu kubeera nga tufuna. Kankutereka akatambi ka kojja nga awakanya ebintu Frank Ntambi azin Shalom byayogera, then nkutereko ne statement ya Shalom gye yakola, then nkuwe ne Kasuku wamu ne Frank Ntambi kye balowooza ku guno omusango. Kasuku ye yagamba talina kyeyayogera naye okusinza ku statement gye yakola yalaga mbu binene byonna byonna bye tulimu nti omwana kwetuga biki statement eneegenda okuvaayo eri poliisi oba eri essomero amazima nga bikuntana na bino sofa ebiriwo of which byonna tubirabyeko. Obutambi bwe buno katusooke tubirabe naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba mbyo subscribe nga no SMX Media tujja kuyangu missing updates naddala nga zino still no SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo tukubirako ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Omwana Elishama yeetuga twagenzeyo ku video ku Sunday. Ndayiranga nti Allah abazadde mwenna abalina abaana Seta mwayogedde n'abaana abo abaana amanyi tubagambye ekituufu. Abaana ne bagamba bato bafera bakyasomera. Abaana ne bagamba batya. Omwana baada mukomeza gwe yaswa naye ku ddeeka. Yali afuna muko okukyalira muzaake ewaka. Yazuukuka zalinga ssaawa 8. Nawulira omuntu ng'asamba. Are you serious? Ompulira? Omwana kwali. Nawulira omuntu ng'asamba. Nagiraga, what's going on? Nagenda kubanguka gula kwera bwaki omuntu ali mugira. Kwe kuzuukuka. N'aleekaana. N'akozinga alamu. Omwana bw'aleekaana. Ne bazuuka bonna ne basaaka ettaala. Bagenda okulengera omwana yeetuze ali ku gundi yeetugisa katimba. Kati mukulekana mukola commotion n'abaana ba elle kwa eno domo ero data church elle basula wali nabo bawulira. Era omwana police siye yamujjawo. Anti bagamba lwaki bajjawo omulambo. Abaana be bajjawo omwana ng'alese commotion ngalo nga bawoza ati na mulamu. Abaana ba elle bennyini
be bamukwata ne bamujja namuteeka wansi kati batasobola kumuleka waggulu aleete entisa mu baana abaana be bamujjayo ekyama asobola kumpi ne badde ne basinya maanyi bagenda omujjayo ne bamujjamu akantu ketalasaako essuuka bagamba bamusaako na ssuuka bamujja akatimba ke yali yeetugisizza yeetugira mu weya kajoya n'essomero mwabeera bagenda omujjayo ng'omwana yeetuze ya siriasi ng'afudde ne bakubira omuzadde ekyemyo n'amugamba omwana we yeetuze n'agamba mumulekeeyo batasobola kulekayo omwana ng'abaana abaala bonna bazusobola lizuukuse baleke omulambo nga gulengejja bwe guti makka let's be serious nange nakiraba sigamba mbukuwolereza zinayogedde n'abaana be yasulanga nabo. Okay, so what it means nti aba elevo ebawulira bano nga baagana ne bajja ne bamujjayo, so there was no time to take pictures and bichi. There is no pictures. Kale omwana yeetuze ekyo nga wokinyonnyoddeawo nsobola okitegeera nange abasinga kati waliwo omusajja ayogera mugenda kuta video omwana mbagula kantini saa 10. That's being stupid. Kantini yese tagigula saa 10 bitundu ez'okumakya nga mugenzi onywa kyayi n'akantu ndowooza tukakwate bulungi from start wajja ebintu bino tutuuka ku ssomero principal ajjayo obupapula abutusomera ng'atugana suicide note ye aleeta ebintu mbu byasuubira omwana kwe yavudde mbu omwana mbu yafuna ekitabo mbu artbook anti kati tuli mu bwino tetwagala kwogera mbu artbook mbu babagamba bakube badge eya industry mbu Shama n'akuba suicide badge twagala atuwe artbook eyo era agirage ng'obujulizi. Secondly n'agamba nti Shama yali alaba nnyo animations ziyinza okuba ze zaamuviirako okwetuga. Animations abaana bonna tebaziraba. Omwana nkugambye yali atambulira mu layini y'eddiini. Thirdly n'agamba mbu yali abuuza banne. Ebyo byonna bw'abanga yali abuuza banne era ne babimanyako nti nno Shama yali abibuuza ngali essomero lye twakwasa omwana ono baatwalako obudde bayite abazadde obagamba nti omwana wammwe alina embeera gye tumulabamu kubanga babadde bamuowuninga 97%. Kaakati olwatannannyinimu nalumanya bwe walumanya wakolawo ki lwaki temwatuyita essaawa eno bwe muba muyina obudde ne mubigamba bano bashaloomu n'ebyo oba bye mwatugamba mu kusooka byali bituleetera okumatira enfanti ddala omwana waffe yafudde. Ekyo ne kidda ebbali wano wenkukootingira tuba tutuuka omwana babaganye twabagamba temumusalayo ne bamusalayo eyo question mark ne twebuuza lwaki. Secondly ne bagamba nti batwala maiti kuki kugwanika beewala ejjaamu maiti yavaayo ssaawa 11 awo 12 yatuuka ssaawa 5 awo tuba tuli wakati awo tugenda olaba liita kagwa ng'ateekayo ensonga essa omwana nti evudde ku $2 million zennyini ze bagamba nti nno nti ze zaaviirako omwana okwetuga. Liita kagwa ng'alina details z'omwana kiraasi ye taata w'omwana amannya byonna nga biraga nti byava mu fayiro ya ssomero kubanga be baali bagirina ffe twali tetuna displayingako wadde okubika omwana ono. Kitegeeza essomero lyali liri mu kubuzaabuza. Tuddeyo $2 zennyini omwana ono mu kufa tutuuka kuggwanika okuwalirizi eyaguuni wano bagamba essomero essaawa eno nti omwana yeetugisa katimba mu ddwaliro wali ku mulambo gwennyini nga ngutuuseko nasiŋŋana ssuuka ne mbagamba nti essuuka teyeezinze namu teraga bubonero wadde bulaga nti omwana ono yagyetugisizza. Ekirala bwe tukizza ebbali tuvaawo awo akapapula akafuluma mu ddwaliro akalirizinga bode nga dokita aganya okasayininga ye nga ye yaliwo ate omulala ye yakamusayiningira naawo nawo waliwo question mark lwaki dokita teyasayininga kapapula kano ng'ate yaliwo ng'ensonga eri sensitive. Tutambule tugende mu kuziika. Tutuuka mu kuziika essomero lyennyini lyakomawo abamu kale bakiwulira essomero principal ne headmistress be bajja mu kuziika baatuuka leeti nga wabula eddakiika 4 tugende emagombe bajja ne $2 million ezoogerebwe wali takaggwa ate $2 era ze zikubagizizza. Kaakati awo nawo ne wabeerawo lwaki ebintu bino byesemberera. Kaakati tukomawo wano tutandika okubuuza ebibuuzo
omwana yetuga kyava kuki mutuwe answer mutuwe footage akyabuze ate footage oyinza owunzika nga omulaba mu balala nga bwe bamufulumya lwaki essomero teryali mutuwa ku bbanga lyetumusabidde kyonna tuli beetegefu ate tumanyi tutambula nno n'okumanya tetutudde kyemuba mumanya tetutudde ate tetujja kutuula mpaka ng'obwenkanya buzzi obw'abaana bonna si bwa Elishama ate tewali muzira mulamu. Nfuna message ku message Shalom nalaye bagamba bagala mutwala ku police oba police emuyiteko aginnyonnyole ensonga z'omwana kati ndowooza abantu bategedde ensonga lwaki benavaayo okwogera wano ne mbaga nti bannaye essomero lya Seeta ddyo lyogera ki ku mwana eyakola ki eyafiira ku ssomero ne kati omanye abaasomerayo bo balowooza ffe tuli basiru. You get it? They think bidyoko byasama. It's not about whether you went to the school or not. And nobody has said the school is guilty or innocent. The only thing people are asking for is, can the school give us a statement? Kati ate problem eriwo essomero aboogera bebandi febe tuyite no ba close sources oba voices of authority around the school aboogera tebaagala kuba revealinga bagamba no nindako because nze nina omuntu gwe nayogera naye ku lwokusatu is an authority at the school ne storage yampa kubaze mbadde sigigoberera bo kye boogera kirala aye nekiri mawulire kirala kati fena tubeerawo mu confusion okitegeera kati omuntu agetingiddwa court in the fire is Shalom kati simayo ba Shalom asobola okukkiriza okwogera nti byayogera management ye yabimuwa oba kulowooza kwe oba ki what stories are flying around and that is where the problem is. That is why we are saying Seeta management muveeyo mwogere okitegeera kuba eri anko w'omwana ayogera naye abe Seeta boogerera mu nkukutu ate bayita waliwo abajja naye boogerera mu nkukutu buli gw'osanga owe Seeta nkubuulira naye nze sibiriimu nkubuulira naye nze sibiriimu ate ng'osobola omukootinga because oli abeera authority okitegeera. So kati it becomes really disturbing. I don't know exactly naye gwe nayogerako naye yaŋŋamba balinda police report ye mwennyini nyini era gwe nayogera naye naŋŋamba nti famire y'omulenzi bali aweya okitegeera ate famire y'omulenzi nagenza olaba they are not aware okitegeera